kumbe birimuko byali biza byagala okuwamba ensi birimu amaanyi agatategerekeka ebirimuko birina malayika waabyo kiwaba ekirimuko mu lusozi lw'abasagala n'abajini ne bakkiririzaamu. Ekigudde ku Eddie Kenzo gy'abadde yatutte festival mu bitundu bya Arua kyetaaga okyerabiddeko. Mpolampola nga balya ssente za Mwami Museveni bajja kutegeera nti abantu abanaku ab'owansi be baabawanika. Linda olabe ekibadde mu kivvulu Eddie Kenzo n'okutya atiddeyo. Mu ngeri emu amawulire agatali malungi, mutabani w'omugagga Gordon wava munno afiiridde mu ggwanga erya Thailand. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa. Mu ngeri emu omukulu amanyiddwa nga Baramu Barugahare ng'ono ye minisita w'abaana n'abavubuka, olowooza tebimwononekedde, bamuyisizzaamu eggaali bubi nnyo. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya, yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala mukwano gwange. Njagala kubeera nga nkusaba wa vidiyo yaffe like mukwano gwange, gwe yakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ogenda kubeera ng'obifuna wano ku mukutu ogw'omuntu wa wansi. Njagala kubeera nga ntandika n'akatambi akava ewa Pastor Tom Mugerwa. Waliwo amawulire agali mu kutambuzibwa agalaga nti Pastor Tom Mugerwa yayitiddwa ku poliisi ng'emu ku nsonga eyamuyisizza ze nnamba ze za mobile money MTN Airtel okubeera nga ziriko ssente ezisukkiridde obungi. Ebisingako awo kambikuwe obyewulirire. Ne bino tebyewuunyisa, bapasita ensimbi ze bakola ziri abunomo, zisukka ku ntegeera ne ku ssente abantu ze balina okuba nazo. Kasooke tulabe emboozi eno, then tujje twolekere ebigambo ebirala. Kampani z'amasimu eya Airtel ne MTN zawaliriziddwa okugenda mu gavumenti zeebuuze oba zeemulugunye ku Pastor Tom Mugerwa. Ono nno nga tweddira gumu, ffenna tuli bankimu. Ku nsimbi empitirivu eziva mu bitundu ebyenjawulo mu Bannayuganda nga zigenda ku ssimu ye. Ono nga buli lunaku alisiivinga miliyoni ezisukka mu 100 ku ssimu ye, ate ng'essimu ekoma ku miliyoni 20. Okwemulugunya kuno kwawaliriziddwa gavumenti ya Uganda okukwata oba okuyita Pastor Tom Mugerwa agende yennyonnyoleko ku bigambibwa nti ensimbi ezigenda ku akawunti ye mpitirivu nnyo. Ng'ono ku akawunti alinako obuwumbi bw'ensimbi wabula ng'ate taziggyako. Era oluvannyuma yatwaliddwa ku poliisi ku kitongole ky'Abambega ne bamunoonyerezaako, ne bakola okunoonyereza ku mwami oyo. Ono nga pasita afuna ensimbi okuva mu bakadaama, nsuubira alisiivinga miliyoni ezisukka mu 100 buli lunaku ku layini za Airtel ne MTN. Kyokka ate alisiivinga ensimbi, ono alisiivinga ensimbi okuva mu Western Union n'emikutu gyonna egireeta ssente okuva ebweru w'eggwanga. Kikakasa waliyo bakadaama abasindikira omukulu we n'ensimbi, ng'ate ensimbi bazibonyaabonera. Bano nga balowooza nti najja kubasabira emirimu gyabwe gitereere ne bakama baawe balekerawo okubaboggolera. Tubakubiriza ng'abantu abakuba kyeyo, mwesonyiwe okusindikira abapasita bano ensimbi. Bw'obanga ali e Uganda nga tosobola kubeera ng'oyingiza 10,000 era nga towaayo kimu kya 10 kiweza 10,000, lwaki osindikira 10,000 pasita? Bano bapasita just okuleka okugumya emitima gyammwe n'okuba beteekamu essuubi naye tebalina kyebasobola kukolera. Era bano mpulira nnyo nga beevuma abalogo, eddiini bagitambuliza ku bulogo, batiisa abantu nti abalogo bajja kubaloga. Emyaka gyonna kakyanga batandikawo amakanisa gaabwe. Tubalabudde ku bantu abo, tubakakasizza, tubaleetedde obufere ku bantu abo, muganye okuwulira. Abaana be basomera mu Amerika tebasobola kukwata bawala baabwe kubawandiika zisabira mu kanisa zaabwe, tubannyonnyodde ne muganye.
Gavumenti yagamba nti omusajja sente zalina ku akawunti mpitirivu nnyo tezigwanidde muntu kubeera nazo ku akawunti endisibiga sente zali sibiga sente buli lunaku tezigwanidde sente nyingi nnyo okuva mu ndiga pasa takyanankya zikozesa zirioko ku akawunti zitudde byabaddewo nnaku lwajjo era ono pasa yageze nennyonnyolako twakyalina sente mpitirivu nnyo ku akawunti nga tezikola zamulema okulya ne banne ebisajja ebipasita gasiya bulolo bibya abantu komandida bibase just kumulirawo bantu nebimulirawo abantu babiwayo ensimbi basajja bange abe South Africa mwandibadde muva South Africa ne mujje mukola bikanisa ekampani mweyolera sente mujje ekampa okay bwe tubanga tuvuddeko sayidi zeeyo nzikiriza tuwolekereko mu bino ebigambo bya Simon Muyanga Lutaaya nga bwe tuzze tuwogera nti n'essaawa enfu mu lunaku eyinamu emirundi ebiri gyebala ebituufu. Kakati Simon Muyanga Lutaaya tetugamba nti oba oliawo ye muntu kwegamba gwe tulina okugoberera ne bw'aba ayogeddeyo ekiramu ekyo tukikkirize tukiwulirize era tukiappreciating. Sigamba nti Simon Muyanga Lutaaya olwo naye ategedde nnyo kubanga ate agwa ku sayidi ya Muhoozi ne Mwami Museveni newankubadde agamba tayagala Mwami Museveni naye ayagala nnyo General Muhoozi. Neffe tukkirize tumutwaleko bino byokka byayogedde ebyo ebyensa ebyamagezi ebyensonga bye tuzze tubagamba buli budde bw'abanga asoboddeyo okubiraba nga waliwo abantu abatooletoole abantu abeebuza obwebuza amagezi nga bo tebabiraba tukkirize tubirabe. Nyongedde okukakasiza ddala teggwanga lyaffe lyaggwamu ensa. Tulina abantu babika bisatu. Tulina abantu abategeera ne beesiriwaza n'agaana okwogera kyategeera, ne tuba n'abantu nga ye ekyamazima tategeerera ddala, ne tuba n'abategeera naye nga tebafaayo. Katusooke tubuuze, Bobi Wine baamukuba kati yagas kanista kemulowooza nti tekyali kikulu, yali ateekwa okubwa? Was he supposed to be beaten? Okay, tebamukubye na ssasi, bamukubye kacupa. Wali oyagala bamukube essasi ng'akoze eki? Kiki ekyali kimenya amateeka mu bye yali akola? Kiki ekyali kyetaagisa okumukuba? Oba baakamukuba mu bugenderevu oba kaamutomera butomezi, yali akoze musango ki? Because why don't we want to attack reason ne tugenda mu trivialities? Nenewunyiza nti n'abantu abaagala gavumenti abalowooza nti baagala gavumenti nga boogerera Bobi Wine ku lwa gavumenti because of their interest and their feeling and their love for government, nga nabo boogera ebyobusiru. Oli n'agamba nti ako kabadi bannange oba mwanya abazaala baganda bantu oba mulya mmere ki? Oba buno obuwuta tubujja mu ssomero gye tusomera ennaku zino, oba engeri gye bannyaffe gye babalonda mu butale ne bafuna embuto nga buli omu afunirawo atategeera kye kitwonoona. Bw'ogamba nti kano kaali kabadi, Bobi Wine azannya documentary, obeera otegeeza nti gavumenti ya Museveni eno yagwa dda, abagirimu baava dda mu Museveni, nti tebalina magezi, tebalina maanyi, tebalina kutegeera nti Bobi Wine atali mu gavumenti asobola okubakozesa n'abazannyisa obubadi ne bajja tiyagasi mu sitoowa ne bamulinda ebulindo n'abalaga ne bwe banaakuba n'abawulanga gye babamukubamu n'abala n'ekika ky'ebbwa ky'abaafuna. Ate yeba ekyali gavumenti bw'oba owolereza gavumenti noga nti it was a documentary. Bobi Wine deserves respect. Mazima. This man we are talking about mbagamba bulijjo ali omu ku bannaggwadda ab'e Uganda.
Bobi Wine ali mu bannaggwadda tewali kyayagala kufuna kyatasobola kwetuusaako olwaleero. Ndi singa tuloza ku bantu abeerowoozaako ku lwabwe si ye yandibadde omuntu omutuufu n'okujja okuwaayo obulamu bwe akubwa amasasi tiyagaasi n'ebirala olw'okuba ng'alwanirira abantu, kubanga abantu baalwanirira bye batalina bye baagala okufuna byonna ye abirina. Bw'osanga omuntu ali selfish abeera yeekolera bibye ali wakaawe, akola bibye kulya zize kubanga azirina. Bw'ayagala emmotoka akyusanga bw'ayagala, omukyala alina abaana, alina amaka, alina bizinesi, alina sente afuna, talenti alina, omulimu alina. When such people come up to fight for the rights of others, they deserve our respect, they deserve our protection, they deserve our celebration, because they sacrifice amidst plenty to come and fight for those who are vulnerable and have nothing. We should not promote buchai. Kubanga fenna bagamba Bobi Wine mubi mululu lwaki akola bwati. Tewali kufasola ko wayo kwesimba ku Museveni. Kuba singa twali tukikoze teyandize. Mazima. Number 2, we must ask ourselves, ebintu byayogerako byo weebiri bwagati waliwo kulinyira eddembe ly'obuntu weeriri nino mbuuza nti balinyira eddembe ly'obuntu gw'osobodde kukolawo ki naba kino kyenkoze ate gwamubuuza okozeeko ki. Bw'abanga ye Bobi Wine abikola mu ngeri enkyamu gwe wentuufu otudde wa tukugoberera osobole okubitukolerako. Ebigambo ebyo bikulu nnyo eri abantu ababeerawo nga mmwe ogwammwe criticizinga nga ye ggwe Lwomushana oli ku TV, gwe gundi oli ku TV onenya Bobi Wine. Ekyo kikoze mu bukyamu, buli kyaleeta aba akikoze mu bukyamu. Dwaki gwe alaba ebituufu tojja n'obikola n'omukyalenjinga naye nti kye wali oyagala okukola wandikikoze bwoti. Anyway, njagala tuveeyo eyo tube nga tuwolekera. Njagala kubeera nga nkutuusaako mu kivulu ky'omuyimbi amanyiddwa nga Edirisa Musuuza Kaana Kambaata. Eddie Kenzo olunaku olwajjo yabadde n'ekivulu festival mu bitundu bya Arua mu mambuka g'eggwanga Uganda eyo. Ekivulu kino abantu baagaanye okugenda. Kyabaddemu abantu naye nga bamuswabaswaba. Abantu bwe baagaanye okuwera okujjula mu kivulu, Eddie Kenzo teyalinnyeeyo. Omuyimbi wa Federation, Senior Presidential Advisor, Edirisa Kaana Kambaata agambye nze sigenda kuyimbira kisaawe kikalu, teyalinnyeeyo. Bw'ataalinnyeeyo abantu ne bakuukako waya abaabaddemu abatono ng'era wolabe wa Gravity nti oba waaliyo babiri oba waaliyo basatu baali baagala abayimbire, baali basasudde. Neeno bamenyemenye obutebe. Bamenyemenye obutebe. Edirisa ye yalabye tewali bantu agasijja genda kuswala ntyo. Kakati abayimbi mwenna ba Federation, mwenna abayimbi abasalawo okulya ssente, kino mukisuubire. Kubanga eyo yennyini gye mudda we wali abaabasitula nga temunnaba na kuyimba nnyimba ze mulina leero, nga temunnaba kutuuka kwesalirawo miwendo mwe gye mwagala, abo gye mwava, be muliddemu enkwe, be mutaagala kwogera ku bibaluma, kyokka mugenda mubasolooze, bajja kubalabisa. Federation, bapromota mwenna abategeka abayimbi ba Federation, mujja kiwulira. Byali bigambo bya His Excellence, mujja kukiwulira. Mwenna abategeka ebivulu bya Federation, mujja kukiwulira. Ye lwaki sikasaawo? Mujja kiwulira. Mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Njagala mumanye nti buli Munnayuganda yenna agenda kuloza ku mismanagement ne misrule ya Museveni paka nga muvuddemu ne mukola kye mwetaaga okukola. Bobi Wine yabagamba bajja kukiwulira. Batandise okubeera nga bakiwulira.
Wabuyu yakirozaako juze Lugogo Cricket Oval abantu oba yayimbira basatu. Musedde abantu baali mu ssebo baali bawera ayimbira abantu nga 8 kubanga bwebanga wuufa yali esobola okumala abantu abo baali nga 8 kale 10 bwe mba nkiyitirizza. Naye Eddie Kenzo ye bwe yalabye nga tewali bantu agaye sijja kuyimba temugenda kunswaliza wano. Kino kijjukiza abayimbi naddala mmwe abakkiriza okulira ku ssuwaani y'omulabe ne mwerabira abantu ababawanika nga temuyina kye muli ne babawa ne babateeka waggulu mwe ne mutandika okubeera nga mubalabanga abatagasa kubanga mutuuse we musobola bageiningira ekinene. Kakati bapromota abategeka abayimbi ba federation sina federation wabula federation mujja kiwulira. Omanyi ogamba nti no mujja kiwulira wallahi billahi talahi mujja kukiwulira. Dwaki? Kubanga abantu babazize ekigudde ku Eddie Kenzo tali kiddira. Abadde mu bitundu bya Arua gye yategese Eddie Kenzo Festival abantu tebaalabiseeko agamugende gasiya bulooro. Kale bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kutwalako mawulire agatali malungi. Amawulire agatali malungi gava eri omukulu ow'ekitiibwa Gordon wava munno nga ga mutabani wamanyiddwa nga Joe Kayima wava munno. Ono nga yafiiridde mu ggwanga erya Thailand era ng'okusinziira mawulire ge tufuna agava e Thailand galaga nti yagudde mu kinaabiro yaseeredde n'agwa n'afiirawo. Mawulire si malungi n'akatono nga bwe tumanyi nti si kirungi omuzadde yenna okutunula mu ntaana y'omwana we wakiri omwana ye yandizise omuzadde. Ate nga ne muzeeyi Gordon wava munno naye embeera y'obulamu si nnungi bambi musajja wattu. Embeera si nnungi katate mutabani we wuuyo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyakusaalirwa nnyo kyakusoomoozebwa nga womanyi nti abazadde bwe batuzaala balina bwe batuuka ne bagamba yes kati wadde amaanyi gatuwedde naye ono asobola okubeera ng'atulabirira. Okuviibwako omwana omukulu bw'atyo yoyo gw'olaba wakati awo ayina akalevu bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala eri omukulu Gordon wava munno, ab'enju, ab'emikwano, abako n'abalala mwenna. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa. Omugenzi yafiiridde mu ggwanga lya Thailand tannaba kubeera ng'akomezebwawo. Enteekateeka oba entegeka yonna tujja kuba nga tugikutuusaako wano nga tusobodde okuba nga tugifuna mu bujjuvu bwayo. Naye tusaba Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako. Mwana wa muntu nganze oba ggwe ensobi tuzikola bulijjo ne bulijjo. Kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkwolekezaako ewa minisita w'abavubuka n'abaana Baramu Barugahare bwe yavaayo gye buvuddeko ku NBS n'ategeeza nti ye yeewuunya. Yali amanyi nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kwebaza General Museveni nti weebale kuyimbula abaana abo. Nkujjukiza abaana 2 baateebwa naye okuteebwa kwabwe kwe kuliko ebibuuzo nti abaana bano wadde baateebwa naye dwaki baali baasibwa kimu. Ekyokubiri bwe baba nga baakwatibwa nga balina emisango dwaki era mu kkooti y'amagye dwaki bamaze emyaka 4 kumpi 4 nga bali mu kkomera. Dwaki baleeteddwa mu kkooti emirundi 56 nga bo tebawulirizibwa. Kyanjawulo ki ekibaliko? Era oluvannyuma lw'otugamba nti bano batujju bayeekera baggwanga bakwatibwa n'ebbomu bakwatibwa n'ebyokulwanyisa dwaki baateereddwa buteebwa ne baddayo ate mu society tebaabeekengera oba tebaabeekengedde? Ebibuuzo bingi Balamu bye bamubuuzizza ne bamuwabula ne bamala ne bamubuulirira. Ani amubuuliridde? Ye yeekolera. Nzikiriza tugende
mu bubaka bwayekolera Itongwa. Njagala tubuwulirize leero amuwadde levo. Abo abatemu ab'ebijambiya nga tetemwagala kwetonda mubeereyo era nsaba gavumenti abatakkiriza misango babasindike mu kooti. Minisita Balamu kakati abaana temukyabavunaana gwa butujju mubavunaana gwa buteetonda. Kubanga mpulira buli avaayo okwogerako eri mu mawulire abaana tebakyabavunaana butujju kakati babavunaana buteetonda. Era mbadde nkusaba abaana abo lwe bakomawo mu kkooti Minisita Balamu gamba ow'ekitiibwa omulamuzi abaggyeko ogw'obutujju abateekeko ogw'obuteetonda. Kubanga ndaba essaawa eno ogw'obuteetonda musango munene nnyo gye muli okusinga gwe mulimba ensi nti gwe gwabakwasa. Era bwe kibanga mubawadde ofa y'okwetonda, ofa eyo mugigabireko ne ku Jamiru mukulu. Kuba abaana ne Jamiru mukulu nandirowoozezza nti baali badde ku musango gwe gumu. Weewaawo nga ye Jamiru mukulu gwe mugamba nti wa ADF eyatigumbula abantu nga nakati abantu bwe bafa mukyataakinga ku ADF. Weewaawo nga ssenkulu wa ADF mumutwala mu kkooti z'abantu ba bulijjo, wabula ate abantu ba bulijjo ne mubatwala mu kkooti ez'amagye. Bwe kibanga abaana abo muli mu bbawa ofa yakusaba kisonyiwo nga ofa yakwetondera bwetondezi bagamba beetondere Museveni. Simanyi oba Museveni ono gwe mwagala beetondere baali bamutujjirizaako ku baana be. Museveni yali aziiseeko. Museveni yali akoleddwako obulumbaganyi nga ye Ssekinnoomu. Bano abaana kitegeeza ebaba batujju balina be battira abaabwe. Abaana bano ebaba babijambiya balina be battira abaabwe. Lwaki ate mu kiseera ky'okwetonda tobatuma mu be battira baabwe? Lwaki obatuma wa Yoweri Kaguta Museveni gwe batattirangako ku waabwe? Era bweba ofeno weeri ey'okusonyiwa abatujju n'abatega bbomu erugogo mubalowoozeeko, ne Jamiru mukulu mumulowoozeeko. Bwe babanga bagaanye okwetonda ng'ate mukimanyi nti ddala kituufu batujju mubaweereze mu ICC, mubaweereze mu kkooti y'abakalintalo ewali Dennis Ongweni eyo gye baatwala Yosefu Kony. Kubanga bw'oŋŋamba nti abo abaana bakijambiya okutta omuntu nga tomusanyalaza n'omugamba tunula eri n'omutema ekijambiya era nga nennakyambadde yo abo bano abaana be bamu kubaali bagenza okutuusa obulabe ku nnakyambadde. Mbadde mbasaba mubaweereze mu kkooti y'ensi yonna ey'abakalintalo ewozesa abatujju. Mubaweereze mu kkooti y'ensi yonna ey'abakalintalo ewozesa abatujju. Nze nno nazzi kuno sirabangako muntu akaka muntu kumwetondera. Era okwetonda okulimu obukake okwo teba tekuva kulo. Nze mukyala wange siyinza musanga ng'akoze ensobi ewaka n'ennyiga naye ng'ate nze omusaale ennyo gwe basobezzaako, nze gwe basobezzaako naye ng'ate nze omusaale ennyo mu kumugamba maama gundi weetonde n'okuba n'essimu ewaawe mu kyalo. Maama gundi yayenze naye aganye okwetonda. Bannanga omukazi ono aganye okwetonda. Ebintu byali badde bitono nnyo. Singa neetondera ne bwana akwetondera aliba teyeetonze lwakuba nti yeemenye, ajja kuba yeetonze lwakuba nti omukase. Soka weebuze Yoweri Kaguta Museveni ku baana bano oba naawe Balamu waako, ku baana bano emyaka ena gye bamaze mu kkomera eruzira lwaki baganya amavi okwetondera? Singa kibadde nti justice says sorry. Museveni nsaba kunsonyiwa jjajja mwami nga we weeyita munnaye ngende golowooza abaana baali badde tebakwetonderanga. Giyise emyaka emeka bukyanga mutandika okuteekawo emmeza tuteese nammwe ku nsonga y'abaana abo? Giyise emyaka emeka bukya muteeka abaana abo ku pressure okukonfesinga eri eggwanga nti baali batujju naye basaba basonyiwa? Yoweri Kaguta Museveni singa abaana abo baali bakwetondera, singa bakwetondera dda byo bakoledde mu kkomera si bitono. Entulugunya gy'obatulugunyiza mu kkomera mentally and physically si ntono. Singa baali bakwetondera nga baali bakyamu, baali badde bakwetondera dda. Tewali muntu mukyamu mu dduniya muno asanga buzibu kugamba sorry nga sorry yeyekka emuyisaawo. Nkiddamu, singa omuntu akwatibwa mu nsobi
nagambo naweebwa omukisa gw'okwetonda naye ng'omukisa gw'okwetonda gwe gwokka ogumuwonya akalabba kubanga abaana omusango gwe baliko guliko akalabba guliko okusibwa amayisa singa bakimanyi nti baaguza era singa bakimanyi nti babakwata mancoolo abaana abo singa beetonda dda golowooza ekigambo soli kirimu ennukuta mmeka ennukuta 5 Olivia Lutaya ayina abaana aba amaze emyaka egi tamanyi baana be kye balya tamanyi baana be kye banywa olowooza kyali mukaluubiridde okukozesa ennukuta 5 ezitaweza na sekendi zibbiri okugamba ekigambo nti sorry naye weebuze lwaki abaana baganya okugamba sorry era mbadde mbasaba baganda bange abasibe be mugamba nti gundi ono yakoze bubi gundi ono yakoze bwati ne bwati ne bwati ne bwati bagumye nnyo twongere basabira busabizi na kubalaga nti eno tukyali wamu nammwe era abasibe ba National Unity Platform tetugenda batwala nga abasobezza n'abatadde obutambi tetugenda batwala nga abasobezza naye tugenda kweteekako bweteesi mu bigere byammwe tukimanyi nti we muli awo wazibu naye ate tubajjukize nti singa ogende wa sitaani n'akuwa obugagga obaako nekyomuwa kyotamanyi nkiddamu obaako nekyomuwa kyotamanyi bino ebintu Museveni byayagala okukozesa abaana baffe okubeetonza ayagala battira biseera byabwe byonna eby'omu maaso bano abaana kigambo kimu nti twetondera jjajja mwami ate ye simanyi baamukola ki kubanda b'abaana be bakyali balamba bakyawera abaana tabatumye kwetondera b'e Masaka be bagamba be battira abantu baabwe wabula babatumye kwetondera mwami Yoweri Kaguta Museveni akyali n'abaana be naye bano abasajja ekintu kye baagala bakozesa kiringa nga ttatu egenda obbeerambako obulamu bwammwe bwonna ekigambo kimu nti Museveni nsaba kunsonyiwa ekigambo kimu nti tuli batujju ne bwe banaakuta ne bakuwa obweyesedde bwa ssente obwenkanawa bagenda kuba bakutaddeko omusittale ogiraba eno omusaalaba mu kyenyi nga buli woyita weetaddeko nti natta omuntu tewali nsi egenda kuwa muntu yenna visa eyakonfesinga nti ndi mutujju ne paasipooti yo bajja gikuggyako kubanga oli mutujju mbadde mbasaba mwenna abatuukirira abaana abo Sharon gwa nkwasaganyiza Olivia Lutaya mubagumye ono talina kyabavunaana kyokka ayagala abate abagambe nti mbawadde eddembe lyammwe naye ate eddembe lyabwe eryo ligenda kubeerako limiti bagenda kubeerako n'akalambe mu bitabo by'ensi yonna nti abaana abo baaliko abatujju sinakini ne bwe tulikyusa gavumenti abaana abo ne muli baamu abaasoma tebasobola kuweereza mu gavumenti oba tebasobola kufuna bifo byonna ebyobuvunaanyizibwa mu gavumenti era tebasobola kufuluma ggwanga ne mu Uganda empya kubanga byali bigambo byabwe kaali kamwa kaabwe nga bakonfesinga nti bannange twali batujju gavumenti abatujju teteesa nabo mukomera waliyo abantu abassa abantu mukomera waliyo abantu abayokyeza ebizimbe naye gwe sooka weebuuze lwaki beesibye ku bano bateese oba beetonde lwaki tebagamba ne Jamiru mukulu yeetonde bamute lwaki tebagamba abatta abantu beetonde babate lwaki tebagamba ono omukyala eyatta Nseega beetonde bamute lwaki eyatta Sebamala teyeetonda ne bamuta lwaki bano abahiyase bemutatwalanganako mu kkooti za bulijjo nga ne kkooti ez'amaze zemuwaana ensukkulumu obuzulizi zaabubulwa mu kubaleeta mu kkooti ziba zibatambuzamu butambuza kyebbeeyi kye bakola kubaleeta musana ne gubookyako ndowooza kutunuulyako ku kibuga wadde nga babeera mu biroole oba mu bibaasi beetonde ku ddiiru ki gwe baakusobya ki era lwaki okugaana kwabwe okwetonda okunyiigiddemu nnyo kyanjawulo ki ekiri mu kwetonda kw'abaana bano kyabbeeyi ki ekiri mu kwetonda kw'abaana bano kiki kyoli mu kubala oba kyoli mu kuyisaawo ng'obalira mu kwetonda kw'abaana bano abaana bano bowe beetonda be baatema ebijambiya emagombe baveeyo bafulume anti mwagala batujju be baatema ebijambiya wuyo abayise n'abakijambiya abaana abo be mugamba nti bakijambiya bwe baneetonda ebaateeka mu ntaana be baatema bagenda kuvayo bamirukenga akatiko
mukkirize nti essaawa eno eryokutta abantu e Masaka ensi etandise okubitegeera nti baali mmwe mwatta abantu n'abantu b'e Masaka babatandise obbamanya nti mmwe mwabattira abantu essaawa eno munoonya gwe mukyambaza kakati byampaka kkiriza onneetondere kubanga mukimanyi ensi ebatunuulidde ensi ebataddeko amaaso ensi ebalaba ensi yabazuula obutemu bwammwe munoonya gwe mwambaza kyambalo kya butemu bwammwe y'ensonga lwaki njagala okukkaatiriza bannaffe mwenna abali eruzira be bakwasizza obutambi twabasonyiye tumanyi kye muyitamu naye twagala okubategeezaako lwaki bano baagala mubeetondere balina omugwa gwe baagala obbambaza omunene gw'essaanya oliddamu oti okuyita e Masaka nga watta abantu baayo ate ng'okyekonfesingira mukamwa nti nze natta oyo full figure akuutse omugenyi w'obuli lunaku eruzira full figure lekeraawo okumalako Olivia Lutaya emirembe full figure lekeraawo okumalako Olivia Lutaya emirembe nagambiddwa nti Olivia Lutaya yagambye omubonyaabonya mental and physically full figure wasemba okugenda eruzira watulugunya omwana oyo wavuma omwana oyo olowooza onovaayo olowooza Kyagulanyi alina kyakuyamba oli musiru nze Kyagulanyi gwe nkugamba mumanyi nnyo mukusinga kubanga Kyagulanyi kino bwe kiti nabwe kiti nebwe kiti tomanyi Kyagulanyi gwe wante Kyagulanyi bw'oba wabeera naye emyezi 4 okuva ku byaluwa 2019 n'ogende wa Museveni Bobi Wine omanyi walyabufuzi Bobi Wine wa music industry temwakolerako mu ndongeemu temwategekako mwenna tewaliako wa Bobi Wine kyamisana nga tannajja mu byabufuzi Bobi Wine teyali kyaliwo nga tannajja mu byabufuzi leka kulaga nsi bw'omanyi nnyo Bobi Wine yene woba omumanyi nnyo gwe kyogamba obwongo bwo okumanya nnyo busobola okusengejja by'otegedde nti bituufu oba bikyamu gwe ntegeerayo entegeera ey'omungu esobola okumanya omuntu ng'olemeddwa n'okumanya Museveni gw'omaze naye emyaka 4 weewaane nti osobola okumanya Kyagulanyi gwe wamala naye emyezi 4 nga Museveni gw'omaze naye emyaka 4 asobola okuteeka mu nsonga ezirimu obutujju ezirimu omusaayi gw'abantu ezirimu abaana b'abantu abattibwa n'otaba mugezi kimala naawe nojja okkiriza ng'omujega tomanyi nti Museveni ye kaakati yayagala okwetondera abaana naye ayita mu mmwe Museveni yayagala okwetondera abaana naye ayita mu mmwe yitayagala kwetuukira weewaawo ayagala kifaanane nti abaana be beetonze gwe fulupiga osobola okuyimirira mu musango gw'obutujju abantu mwenna abali e Masaka nga waziika omuntu ogwe baatema ekijambiya full figure is responsible kubanga yakuuse mediator wakati weyatemula negwe bawaayiriza full figure yakuuse mediator okusengula obutemu buli obwakolebwa ku bantu b'e Masaka ab'ebijambiya abujje ku mutemu omutuufu abuteeke ku baana abaffe naddala ate aba Buganda abantu b'e Masaka full figure ali responsible 100% ku bantu abaffe ebijambiya omazeeko omwana emirembe omwana omutulugunya mu kkomera gyali omwana obusibe bumuluma omwana ennaku emuluma omwana amiisinga abaana be omwana atulugunyizibwa embeera waali teyamanyiirawo okukuumwa ng'omwana omuto teyabimanyiira ennaku emuluma alowooza ku baana be yeebuza n'okwebuza oba balidde oba tebalidde ojje n'ekiyindo kyo ekinene ng'ennyumba nga n'enkuba weetonnya weggama mu kiyindo kyo ogenda otulugunya omwana mu kkomera mentally omuvuma kwikyogamba nti ekibonerezo kye mwamuwa eky'okumusiba emyaka 4 tekimalaga okugenda ng'omwasamiza akamwa akawunya emmindi n'ogenda n'oyasamiza omwana omumwa oguwunya emmindi n'omwasamiza leero omumwa oguwunya emmindi n'oluddako n'omwasamiza omumwa oguwunya emmindi gwe tokimanyi nti abaana abo bayinamu health difficulties mu kkomera gye bali tokimanyi nti emmindi eyo gy'ogenda emuwunyiriza eyinza okumusiba ekyenda mu lubuto va ku mwana va ku mwana otherwise otegedde kyentegeeza nze itongwa